yebare woriyo natureba tayari West Television yebare okutwegitaho hona uri kuturebera ntukukunda munonga nyowe ndo Onesimus tugihabwe kandi nyino mugisha muhango okuba nituganiraho na Owekitiinisa Mugerwa ogo ni Director Administered Funds omu Bank of Uganda kandi babi no mushomo hano yo mu district ya Kagadina n'abahingi abikwatagine na Zaroni bitu ntwenda twetegereze n'ubuzibu buha obw'abahingi barukushanga abantu baronda Zaroni kandi bonka ba Bank of Uganda na department ekwataga nanshonga nkeze z'abahingi na roni zabo bariyo nibatekaho buryoki okureba ngo abahingi batunga obuhweze mu kutungura ebyo buhingi byabo tutandikiraho wenyini nga twebuza buzibuki abarimbwe basanga ate rwachi muvudeyo okurete no mukagade omusomo mu balimi tutandikiraho ekisooka nti abalimu baffe abasinga babadde tamanyi nakumanya nti sente zino gavumenti yateekawo weziri n'olwekyo tuzza okulaba nti tumanyisa abalimu baffe sente zino weziri era osobola okuzifuna era oyita mitenera bwegiti yensonga esooka. Ekyokubiri abo abazimanyi kuwuliriza bizibu ki basanze kati ebizibu bye bagamba basanze kwe kubeera nti sente zirwa nti oli bwagenda okukola okusaba sente mu banka bamwetolooza nowesanga nti myezi 3 tanaba kufuna ku sente kati ebintu ebimu twabiteesako ne banks zetukolagana nazo ne sako zikolagana nazo ne institution endala zikolagana nazo ne tugamba nti senga omuntu ajja nga asaba sente eza agriculture credit facility oba small business funds ng'ebisanyizo byonna birina oli wa ddembe nga gwe banka okubawa sente yadde nga tonaba kuweereza application zaabwe mu Bank of Uganda ekisobola okubeera nti kibanguyiza oba kibanguyira okufuna sente era ne bazifuna mu budde olw'okuba nti obulimi buno butambulira ku budde bw'obumisinga sizoni oba obumisinze kinene sente batozifune mu budde so tojja kusobola kugula ki bigimusa oba pesticides n'ebirala byonna nga bitambula. Ekirala kwe kubeera nti abalimu baffe tebalina records eziriwa the business records oli akugamba nti amaze emyaka 10 alunda nte naye nga talina buwandiike bwonna bulaga nti emyaka egyo 10 yakola mu sente mmeka ye ennyingizayo eri etya enfulumya yayo eri etya nekiba nti kimukalubiriza nti Buganda genda mu banka kwa banka ejja mugamba tulage bubadde performinga kyokka nga talinawo records so nowesanga nti bafuna obuzibu mu ekyo kati tugezaako tubagamba nti oyinza okuba tolina buwandiike naye senga abakasitoma abagula amataago oba ennyamayo oba obuyanabo oba enteezo bagambe basasulirenga ku ssimu kubanga basasulira ku ssimu kubaako likodi okiraba era bwogenda bba ogamba olaba ono yali agula nte nampeeza sente ate nze nange nali nsubula nempeereza oli sente so nekiba nti likoze ezo essimu eza mobile money nsobola okulaga bizinesi yo nga bwetambula ekyo bweba tukisobodde funayo obutabu butondono cash books ng'ezo eziraga nti ofunye sente bweziti funayo engeri gy'obuwandiike bwonna bwolaba bw'osobola okuwa banka n'ogamba nti omanyi bwentwe mbadde performinga kati banka esinziira ku records ezo okulaba nti esobola okuwa sente mu bungi bwerabye okusinziira ku bizinesi bwebadde bwekola. Nga kino kiri nti kya bya bulimi abalimi obumu osanga nga bagamba nti processing mpanvu ogenda ofuna sente ate n'oluzungu lungi kati guno omusomo nga oba nammwe mugezaako bayamba butya okulaba nti looni bazifuna mu bwangu. Ekimu kye tukoze kwe kusomesa abalimi biki ebisaanizo ki byolina okuba nabyo okufuna sente zino kati kiba kitegeeza nti omulimi anaagenda okusaba sente mu banka ng'olwedde amaze okutiikinga nti bajja kubeetaaga ki beetaaga ndagamuntu ekyekirala kye beetaaga kino nekino nekiri bina bina nga bitambula okiraba kati kiba kitegeeza nti teetaaga kutambula ngendo nyingi olw'okuba talina ebintu ebisaanizo tabirina ajja agenda nga bisinzo birina gamba bannange okusinziira ku bitwasoma
ebisaanizo bibino byonna mbirina njagala ssente so nekimwanguyira mu ekyo. Kakati abalimi bafuna mu seasons naye obumu waliwo ebirimwa bwe batafuna yields nga nyingi kati omulimi yafuna looni awo alina okukikola batya? Kakati obulimi buno tumanyi bulimu obuzibu bwabwo katugambe olimi wa kasooli kyokka season eno omusana guze n'ofuna ekyeya neweesanga nti tokungudde namu kasooli ofiiriddwa. Kati looni zino zijjirako insurance. Oli waba atuukiririza ebisaanyizo byonna ebya insurance n'agenda ku banka n'agamba mumanyi kasooli gwe nalima nabagamba ssente zino nafuna miliyoni 10 namulima mu budde nga bwe bulagirwa buli kimu nakikola naye waliwo ekyeya namuma akimanya kasooli yagenda n'akola ki n'akala. N'olwekyo nsaba insurance ekole ki ebaddize ssente zammwe zisijja kusobola okiraba kati ekyo kimu. Ebirala era bijja kusinzira katugambe oyinza okwesanga nti wali osuubira mu yiika y'emu ng'osuubiramu ttani 3 eza kasooli naye ogenda okuwunzika oluvannyuma myezi 4 ng'ofunyemu ttani 2. Ye baliyo wano tuleba Tayari West TV ogwo ni Mugerwa kandi niwe director wa administered funds habwa Bank of Uganda yanatushobora bikwatagine na agriculture loans oba loan ezitiro okureba ngo abahinje nabo bafunamu batungura ebyo buhinji byabo. Onesmus tulyabwe byo mu district ya Kagadi yabarekwe kumira Tayari West television.